ekisooka saagala nnyo okwogera ku NUP. Ndowooza tuba tufunziza nnyo omulamwa omukulu ogw'eggwanga. NUP katundu butundu akekatale ddene okuzzaawo ebyobufuzi ebigoberera amateeka ate n'okuzzaawo omwoyo gw'eggwanga. Ekisooka obunaanyizibwa bw'okuba n'essemateeka w'ekibiina bubeera buvunaanyizibwa abakulembeze ba kibiina. Ndowooza omwami Kyagulanyi abadde mugezigezi ali mu kuteekateeka abo bannamakaadi. Ekiyinza okugamba nti ali mu bateekateeka nti wanaaba mu makaadi ensonga gyajja obbawa nti anti munnanti wabaddeewo ssemateeka agobererwa kakati twakoze bwe tutyo. Njagala kusaasira abo be banaabuzaabuza. Ndowooza byabadde ayogera nabo tabawa kitiibwa. Naye bwe bweyogera n'abasajja bakulu nga nze ensonga ozimpa otya. Abali mu kkooti gye bali sina gwe nali ntutte sitwalanga kibiina mu kkooti. Bwaba bagala mbatwale mu kkooti ate enkola yange endala nnyo sitwalayo bya bujega. Ate singa bwe yabadde agamba yadde abawa ekitiibwa bandimusabye nti naye ssemateeka oyo mutuwe tumulabeko. Sirowooza nti kopi eyo enkadde oba empya asobola ogibawaako. Naye kyenjagala okugamba nti ekisooka byabadde ayogera nabo yadde tabawa kitiibwa byabadde abanyooma naye n'ekikulu ndowooza yabadde abateekateeka. Ebiri eyo mbimanyi kuba gye mbadde ate mbadde ku ffumbiro ebisinga. So saagala kubamalirako budde yonna kye baagala okukola ne bannaabwe be bateekateeka kibalekere ndowooza. Ate ze saagala bandraginge mu bye bagezaako okukola. Baba baagala mbatwale mu kkooti seetaaga kwebuuza ku muntu nga mbatwala mu kkooti. Ekyokubiri sirina munnayuganda gwe mpita naye mu nsawo nti gw'omulagira akole nga bw'aba akoze. Olaba yadde omukyalo wange ewaka bw'aba yagadde genda mu kkooti alina eddembe okutwala ensonga yonna mu kkooti. Ensonga z'NUP nga tuzireke. Kyoyinza okukola kukomyawo wano mwami Lubongoya n'omubuuza ssemateeka yaba atya. Ndowooza gw'obuubuuza akubuulire mu kkooti balinayo envumbo, balinayo injunction. Balemesa okugenda maaso n'okukola enteekateeka zaabwe. Ndowooza ebibuuze. Naye nga bwe ngambye yadde ayogera n'abantu batawa kitiibwa naye nga abateekateeka ku ebyayagala okukola. Weewaawo. Ndowooza mumwewuliriddeko mukulu Mathias Mpuuga, former leader of opposition era former deputy president mu Buganda wano, era nga yafuna n'obwa commissioner mu kitebe kyennyininyini ekya National Unity Platform. Kwanirizaako oli ku Yogi Updates TV kosinzidde okuba ng'otuwuliriza ate era gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Mpuuga yeesamba gye bibadde byogerwa nti yakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti okumulemesa okutuuka mu kalulu ka 2026. Ndowooza ebigambo bimu byewuliriddeko naye nga nkiwa bino byatambudde nnyo nga kiraga nti Mpuuga yatutte ekibiina kya National Unity Platform mukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti ng'ekigendererwa kyakulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kubanga atuuka ku kalulu ka 2026 kagenda otutuuka nga Robert Kyagulanyi ali mu kkomera gwe mukwano gwange. Enteekateeka ezo kitegeerekese nti nno okusinziira mu sources gavumenti ebadde eyina enteekateeka ezo. Sources nnyingi zivuddeyo kipuluvinga naye katulabe ebiddirira ng'omukwano gwange ali eyo. Badde muwuliza mulungi nnyo webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.